aba omuwala ogwo n'abalenzi aba nga be baana ba Paul Job Kafeero abatuufu. Mbiwakanya ne sekuwakanya ebivudde mu DNA bifuffululu era nze nkuba mpa amagezi tugende mu DNA yaffe eya Kiganda awo tuba tugenda ku leve eyo mujja kwekanga nga bayiseemu be bagwandudde. Mwalabyeko ng'akalo kawanguddwa kuffe famire Nantongo yabaddewo, omukyala Grace yatukuza mwamulabye yabaddewo, ne wabaawo Babbulo Kisoga yabaddewo, Nende yabaddewo, walewe yakubya akalulu. Lwaki temwasanyuse? Bye twafunye tebalina mulamwa. Nkitegeera. Tebalina mulamwa bwe twafunye. Abaana basigadde abalina omulamwa twabafiiriddwa. Kati bano abaana babayiseemu oyinza bbawa bubaka ki? Sina bubaka bwemba wansi. Deni ewenereta abaana ba Kafeero nga bana bantwale Luzira bansiba amayisa ekyo nkyogedde nze Mugerwa Joseph. Deni ewe tugiddamu mu butongole y'amazima ng'eraga abaana ba Kafeero nti bali bana aga Katonda Mugerwa musiba amayisa. Ebyo byana abasuuliddwa be balina omulamwa. Bano abayiseemu mu ndagamuntu tebalina mulamwa. Weewaawo twakoze loss. Ebyo bye bigambo bya Joseph Mugerwa muto w'omugenzi Prince Job Kafeero nga agezaako okulaga obutali bumativu n'ebyo ebyavudde mu nsaayi. Ayongerako nti basenga b'abaana babadde basatu. Ani gwe wawulidde ng'akuba ku muzira ogwaniriza ebyavudde mu ndagabutonde? Wetudde emabega twalaba Mugerwa ng'agamba nti singa abaana abo bakomawo nga bali bana endagabutonde weebanga ya ddala nga byalaali temubaddeemu bukuusa atwalibwe e Luzira. Ne mukadde Saala Nantongo senga w'abaana naye yagamba endagabutonde weebanga ya ddala ne bakomawo abaana abo nga bali bana amateeka gamulamule. Ekitegeeza nti mu kino waliwo ekintu ekitali kituufu. Abantu kye bataamatidde na kintu ekyavudde mu ndagabutonde. Tulabyeko mikwano gy'omugenzi bangi nga bavaayo balaga obutali bumativu n'ebyo ebyafulumidde mu ndagabutonde eyakoleddwa ku Prince Job Kafeero. Era awo wennyini n'abantu the concerned citizens nabo balaze obutali bumativu n'ebyo ebyavudde mu ndagabutonde. Twalabye abakungu mu gavumenti General Sejjusa yalaze nti teyabimatidde era wekiba kisooka omusaayi bagwongereyo mu ggwanga lya South Africa babeere nga basobola okwekebejjebwa obulungi. Awo wennyini twalabye Deputy Speaker Tayebwa era naye yayogedde ekintu kyekimu. Bad Black baani buli omu alaga nti takkiriza n'ebyo ebyavudde mu ndagabutonde. Kale muntu wange gwe yeetaga bino ebyakadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Bula Stage wano wenkolera emirimu gyange weweesitula n'ojja luyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Ayagala ebivulu maziika kati ndowooza n'amaziikula nago kubanga gaago nagatereka. Osobola obisanga wano ekasubi ku basooka kwa Bula Stage. Tutambula ne Kikaaya College and Vocational School, BEZ Hotel and Bar, ne tubeera ne New Subs Fashions be tutambula na Kikaaya College Bulenga. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abave bweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kikaaya College
gyebulenga. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. DNA genda bawanda kino njagala kigende ku record bwe banekebeza 10 kaŋŋambaaka 2 tebagenda kuwera baana aba bakafeeri akayagala kasalemu ojja kukola a few moments Tongo ne banne. Tukwatagane tubeere omuntu omu Nantongo awakaawo olaba nga baggobaganya. Tugenda kukwata mpola ogenda kuvaawo tujja kulaba ekiddako kufuna bulungi n'ennendo ono tulabe kitukola kiti tukuzaako obaviira kuba abo abaana abo basobola n'omutema funa bulungi balina obusungu bungi basobola omutema osobola obaviira n'okola ki n'ogenda n'odda ebbali nga wetuyiye ekikola ki ekiddako naye nsaba n'abaana abalala tubeere nga n'ekirala kyensaba nti gavumenti kyensaba laboratory yakola ebintu ebyasooka naggulu sina kyenjinenyako. Laboratory yakola ebintu ebyasooka enzo okuba nga yabadde tesobola kuleeta results kwongera ku baana abo olw'ensonga tumanyi ebyobufuzi oba tumanyi ebyamateeka nti basobola okuvunaana. Naye kye nabadde ngisaba nti eyo yabadde erina okwongerako abaana nga 3 oba 2. Laboratory eno eyasooka kuba ye yakola abaasooka naggulu tolina kyoginenya era sibanenya. Naye laboratory yakola ebyasooka jjukira twakozesa laboratory 2 kati yabadde tesobola kufuna nga tesobola kukkiriza nti abaana baali bana naye yandibadde ekola bwetu nebeekubamu ng'abazadde ne bagamba nti olaba tukole bwetuti nti buli abamu tebajja oba tebajja twongereko okwo ate si ku baana abo tukole ki twongereko naye twogere amazima nti abo abaana balifuna batya emikisa nga famire yennyini ebali bbali. Kale olutambi olwo oyo ye muganda waffe Joseph Mugerwa ng'agezaako okutuwa ye endowooza awo yabadde ku interview n'Essanyuka TV ng'alaga si mumativu n'ekyo ekyavudde mu DNA. Weewaawo ebigambo biyinza okuba ebimu tebyawoomye naye omanyi nti omuntu wezikuukako kiyinza okubeera ekizibu ng'ayogera ekyo kiyinza okusanyusa. Weewaawo kati biki ebirina okuba nga bikolebwa bantu bange kubanga kino ekintu twalowooza nti kikoleddwa mu mazima nga buli kimu kigenda kuba nga kitereezebwa naye obaolyawo kyalabikiddemu amankyolo mangi bingi byengenze nkuŋŋaanya okuva mu DNA eno era nga bingi ebizze ku ttebo yange nga biraga obukuusa obwabadde mu kintu kino. Ebintu bino Minisita Balaam mu kusooka nayimirira naye kubanga era ne mu 2020 nakiwandiika ne ŋŋamba Kafeero alina okuziikulwa
kubanga kikyalina okubanga kikolebwa. Era olunaku olwaleero mpandiisa akantu akalala ti DNA erina okuddibwamu. Oli nzijukira nti nakiwandiika. Kale bwe gutyo minisita wakulemberamu enteekateeka ez'okubeera nga baziikula Prince Job Kafeero basobola okukikola era ne bamuggyako amagumba okuva mu bitundu ebyenjawulo, Olukizi, Evivi, Akabuno, wano ne bakolokotawo, then eggumba ly'oku Kisambi, Obugere nabo babuggyako, gino emikono nabo ne baggyako samples, then yo Secretary bagisanga nga eri wamu, n'ebintu ebirala mpozi ettaayi yali ekyalinamu, then n'ekirala ettaayi yali ekyalinamu. Ekirala kye baasangamu mwalimu sapule, sapule nayo yali ekyalinamu. Bino ebirala byali byagenda nga bifa. Sanduuko mpozi nti omubiri gw'omugenzi gwo gwasangibwa nga ebisigalira byo byonna bikyali wamu ku skeleton, era nga n'olwo olugoye olwali lusembayo lwali lukyabikutte bulungi. Kale byebyo ebimu ku ebyo ebyaliwo. Abaana babadde 25 samples zaasudde 21. Ki ekiddako? Obumativu buli omu mu mutima abulina. Abaakoze samples muli bamativu nti bye mwatuwadde byebyo ebyenkomeredde? Kale biyinza okuba nga bye mwatuwadde bye byenkomeredde naye nga bye bituufu? Kale abaana abaayiseemu muli bamativu nti ebyavuddemu byebyo era nga bye bituufu mu mutima omutuufu? Kale abaasuuliddwa muli bamativu nti okusuulibwa kwammwe kwazze olw'ensonga ez'enjawulo ABCD? Ebintu bino kubanga kye nategeerako nga wengenda nga nkuŋŋaanya ABCD reports zaasomeddwa, n'ate nga pati emu kwezi ezaasomye report zaalaga nti tezirina busobozi bubeera nga bakola ki, bakebera eggumba erimaze emyaka 19 nti wano obusobozi tebabulina. Era ne tuba nga tusigaziza paati emu, naye bwe baatuuse mu kubeera nga basoma ebyava mu DNA, ate n'eri eyalaga nti yo tegenda kukola samples olw'ensonga terina busobozi, ate yazze n'ekola ki, n'esoma ebyo bye findings. Banaye politics twandibadde nga tubeerako netumujja netumukomya, kubanga kino bwe kibabeerawo ekityo kiraga nti politics yakibadde emabega. So bwe gutyo ndabyeko Omulangira Ndawusi. Ndawusi yali mukwano gwa Prince Job Kafeero era naye mu katambi akamu Ndawusi ojjukira Galenzimwe Paulo Kafeero yamuyimbako Ndawusi bikomba bbiya yamuyimbako era naye afudde n'akola ki, n'akiwakanya. Kale bameka abagamba nti tumatire n'ekyo ekyavuddeyo? Era obulamu bw'abaana bano abalala abaasuuliddwa buli ludda wa? Anyway, nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Nkomawo ne live. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design
layini, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.